kola stunt fubanga okulaba nti stunt zino muzirwe hasinga nofuna director omulungi ate bobanga ogenda kola stunt fubanga okulaba nti totya kulumya bobanga ogenda kola stunt yamanyi ngeno kiriza bakulumye so that ebere ruliyo ate nafa abagendo gira betunyumire njagala mutunulire events z'abantu abakubiddwako ku masasi oba abadde assassinated abo abasimatu assassination inti bobo batunulidde mu ku breakinga wana amawulire omuntu nga bamukubya amasasi baga breakinga ne goba kubya amasasi akyali ku scene ono baga breakinze ali mu intensive care unit nga waliwo agatuwe no ku Facebook nga live score z'omupiira nti kati guliyemwemu gashumba n'atuteerayo muba mukubye tewaliwo ku mulembe guneno ogwa amasimu tetuyinawo kafaananyi kalala tuyinawo akafaananyi aka omuntu nga bamukubya amasasi abantu bonna bana Uganda basooka ne bakungaanira wawe gavugidde wano wote waliwo bakungaanyi simanyi obe nyimundu ezamulumbye ezabadde za silence ate tuyinawo akafaananyi aka tetuyinawo eyewitness oba tetuyinawo bawulidde nga bazze okulaba bakirolo abo tebaliwo njagala otunuulire ku bantu abasimatu assassination nti abaana bano tebajja ne bakuba miss kuba basooka ne bakola reconnaissance okakasiza ddala nti gwe balumba ne bwaba wa mundu nti balina omweliminatinga katusoke ku survival eya Bobi Wine ku gundi ya Yasini Kauma bali bamanyi watuula era we bakuba side ya driver unfortunately Yasini yali eyo oyo Bobi Wine yena akola ki nabanga survivinze era twalabe ebifaananyi by'okusini amawulire baga breaking ku scene nga n'omwana tebannamujja mu motoka tugende ku assassination ya Katumba Wamala ayina nowe mundu bagenda oku breaking amawulire ag'okulumbibwakwe ng'akyali ne ku scene ne batukubira ebifaananyi nga yenna atirika musayati nga yenna bamulumiza n'omulumya omulaba munnamagye ali wero trained yasimatuka assassination naye era yasigaza obulumi muli nti balina we bamukuba ne bamulumya bwe twalabye yasimatuka assassination pastor bujjingo bamutulaza avudde mu intensive care unit ng'ayina kunena akabandegi ng'alinga ava okujjako omusayi gwa sirimu nenga ono nga mutendeke n'okusinga munnamagye yavaamu ng'omusayi gwonna gumujjudde bano abaana basooka kukola reconnaissance ne bakakasa nti gwe bagenda okukuba target weeri so si kumala gajja kati we bazze ne bakubako driver yekka gwe ne bakuleka emmotoka yo ya Amadi era bweba ya Amadi oba Amadi bwayo nga busaliriza nti eri Amadi ku side yokka wootuula eyo ready flag emukozo nti wano watulimbye wabadde olina okukkiriza naawe bakulumye to make your story lukuliyo ebyo bikwatiremu bali abajegajega abalala naye nze bye toyinza kubinkwatiramu kino fumba kibozi kyo oli mu kuyiya kiki kisitole kye kyasayiramu kuba tokyalina kyo nnyonnyola ndigazo nti togenda zisobola zizimbira Pentagon kati oyagala opreparinga ekisitole kye kyasayiramu goyitemu paka gyoyagala okgenda ng'olinawo ekisitole kyo kyozimye nti baali banzita wakakati kana niteriiwo kati oyagala kumyansa ng'endiga ozikoze eki omaze zinyoloosa ogende naye ng'omaze okuzimba sitoleyo kwogenda okusabira sayira mu kuba omaze okubba kati okkuse bannange kati akasajja kakkuse endiga zonna nze mbabuulira kano kaagala kumyansa n'ekirala waliwo kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo kati akageri kekiri nti oli mu ndiga zirina okuleeta ettooke era ogenda kukuŋŋaanya ettooke nti munnange omusumba yasimatusa okufa yasimatusa eryo nali ettafaali oyina odditikkula nze bye togenda kubinkwatiramu bannange togenda kubinkwatiramu eno sitanti yabuliddemu ddala olulala osookanga n'otuula ate mwagala okukola sitanti ate temwagala kukola lihaaso gwe byo biraba ebigundi bye bigatta nga waliwo atu updates kakati njogeddeko naye ali mu ddwaliro akafaananyi ka sini tuyina kamu wenna omema bumemi oti mu kasaatiko mu intensive care unit ng'ovuddewo n'akabandegiiko wano naye bannange Uganda eno buli omu ava ayagala kutusiriwalirako busiriwalize ayagala kumyansa takyalina kyagamba ndiga sente zonna nga bwazikuŋŋaanyiza kati ayagala kuyitamu gy'anaasaba asayiramu ayagala agende ne sitole nywevu bw'ayitamu n'akasente so endiga nze mbabikidde bukyali ono abateerere kati asombyeko kyasombye takyalina ansa ayagala kumyansa misinde musajja ono engeri gye yasurvivinzemu assassination enzenyumi taliiko yadde akanoobule n'aka Katumba Wamala yasimattuka nga mwali mu mmotoka yavaamu n'ebisago ono ayina katuli kampiso
musibe bulungi. Happy 2024. Nga mugiye tutandikisiza mugiya mikwano.